Singa omuwala oyo nga yali talina byati oba talina byamanyi oba talina bye yali ali, eyo si entandikwa y'omukwano. N'omukwano omuntu atalina kye yeesibyeko ky'amaanyi oba oyiza okusuula katisi nga yali asuula ono naye nga naye ekitimba asuula kyamulya dda, kubanga lwaki okuba ebifaananyi mu laavu y'olunaku olumu n'okuba ebifaananyi ekiro kimu n'obitera ku midiya toba n'ekigendererwa. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna, ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Okay, kale ku mukutu gwennyini kw'otudde CRUZ Exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira webalire ddala. Tuli proudly powered by Nile Cargo. Nile Cargo bagamba gwali mu America ebintu ebisobola okutuuka ne Uganda bulungi nnyo nga tebitaataaganyiziddwako yadde kezbe machine nga zitowa ziti oba motoka oba yagatuusa no motoka oba yagatuusa biki oli mu states ez'enjawulo naye ng'owuli ebintu byo oyagala bituuke wano. Mizei wange, tata wange, dadi wange, Mr. Kaddu ali mu America watudde Boston balina trucks ez'enjawulo ezikuŋŋaanya ebintu mu states ez'enjawulo n'okubitika ne balaba nga ate bituukaano. Offices zaabwe ziri awo ku Masengere okulira na BBS Telefina ate ng'okwetegaseeko ne Marus Bridal Center okuva ali Connect Plaza first floor osobola okuba nga ate omusanga oyagala gomesi z'omeme n'emishanana ate okulaba ng'embeera egendera ddala mu maaso bulungi nnyo bulungi ddala. Kale olunaku olwaleero ntudde ne Ssenga. Mumumanyi Ssenga abaana abato mumwagala abawala mumwagala akubuulira ekintu nga bwe kiriwa mu luzungu bwe tugamba as is. Kwegamba akubuulira ekintu mu ngeri gy'otayagala kiwuliramu naye ng'ate ge mazima naddala abaana ab'obuwala anywerezaawo nnyo ddala. Era ng'omulamu gwaffe gw'olunaku olwaleero Ssenga namukubidde ne mugamba nanga emboozi y'omwana muwala oyo nagirabyeko. Mwana muwala Faith sister waffe oyo nga twetaaga okumanya bangi basayira katisi omusango ate katisi yamusiiga ate kino ne kino ate kino naye ate mu kaseera ako katisi yali yamala dda okwatula nti mulwadde. Omuwala n'agenda n'arekodinga ka vidiyo ku makya ngalaga nti aba banyumiddwa ka video according ka video nga balaga nti omwana nalaga obupiira nalaga katisi nga yeebase nalaga ye natulaga ennyumba yonna wayiseewo emyaka gibadde gigenda kuwera 3 ka video ne kafuluma nga ate omuwala afaanana bulala nnyo nga bagamba mulwadde ngalaga nti embeera si nnungi nga bw'omulabye ne bwe yali afaanana. Tasi ayinza okusanga nga tasiiga muwalongo oyo siriimu oba bulwadde nga Siyeyamusiga. Yes, n'omuwala okwata ka video yali amanyi ng'anoonya ekintu we kyabikira. Olwaleero program Senga tugende mpola ekintu we kyabikira kiti nga bw'ogamba nti bwe mbanga obulwadde ALLANCRUZ gw'obunsiize buba ne vibe yabukusiiga nga tatunda ng'osobola okukozesa atunda n'oyogera. Buli kintu kirimu vibe omuntu bw'akyagala kibeere. Kubanga singa omuwala oyo nga yali talina byati oba talina byamanyi oba talina bye yali ali, eyo si entandikwa y'omukwano. N'omukwano omuntu atalina kye yeesibyeko ky'amaanyi oba oyiza okusuula katisi nga yali asuula ono naye nga naye ekitimba asuula kyamulya dda, kubanga lwaki okuba ebifaananyi mu laavu y'olunaku olumu n'okuba ebifaananyi ekiro kimu n'obitera ku midiya toba n'ekigendererwa. Naye ekyo si kwe tugenda okutambulira. Naye ng'omuwala yayina era taata yamugambye kiki ekyakutwalayo era ne bagamba ani yagamba omuwala okurikodinga taata ng'ayogera. Kuba taata yali mudoboozi lye barikodinga taata mukambwe nnyo yagamba n'omuzaalo okukanga bamaze okutaka vidiyo ako. Era taata mukambwe nnyo kati simanyi taata we yayogerera nakati mbeera taata gy'alimu. Ye ayitibwa taata oba maama bandize ke kaseera abo nabo beetondereko ku nsi eno, kubanga ddala mu butuufu taata ayogeranga bwe mulamu ka vidiyo ako
nenga byayogera tebiriyo. Omwana w'omuwala n'abazadde mwenna abatulaba abali mu kuzaala abategeka okuzaala bagenda mu leba wodi abazaala mwenna omukazi bamukuuma. Omwana w'omuwala bamukuuma bw'omugabe w'omusajja n'amuleka n'amugoba muzze wako omulabirire buto sukaali aba akyalimu ne taata bw'aba anenya nga teyalabirira. Yalabirira. No. Taata yalabirira tetusobola gamba nti omwala kifo ki bwe yamusanga kye bannyonnyola. Beera wa mazima omuwala bamusanga wakati saamwagale. Baala. Kati ogamba ebbaala eyo bwe tuddayo ya taata tiyali akozesaamu baana be. Wakasanke. Obwo bwe bulagajjavu obuli mu famire baby. Tetugenda gamba yali yeepangisiza. Kubuulira omwana omuwala mundaba wano ne munyiiga era ndaba abanyiize bangi. Omwana omuwala talina kwepangisiza omuzigo n'agubeeramu. Nze wano bagamba nti lumonde n'abaana be. Nze wange ne bwanoba nga emyaka emeka abaana bameka muzza wano. Ne waba wa myaka ana? Ne bwaba wana muzzaawo wano era babawasizza. N'ab'enkaaga bakyabawasa. Kati omwana w'oyo nga bebi n'omuteeka mu bbaala tetukyanenya naye obuzibu bw'abazadde. Si bwayamusiga obulwadde era temuyina bukakafu ti obwo bwe bumulimu. Kale kambabuulire n'abaana abasirimu basobola onoba baba bakuyambye n'okutya. Buli sirimu alina grade mwatambulira basobola okukebera ng'owooli si yewo si ye wange. Olwokola otya. N'olwekyo ebintu ebitambula ku mikutu nga mukozesa amannya g'abaana baffe abalenzi n'abawala obubi kubanga tewaliwo kati yayagala ng'omuntu bw'ayagala oba yatambula naye ne bwe yandibadde yayagala gwe wamusiga obulwadde oba ye yayimirira mu sense nti obulwadde mujje munkwate. Kintu kya buyaaya abantu abagenda balumiriza obulwadde obwo bakyamu. Kye tulina okukola kyekyamuzeeyi kyataakola kukuuma baana baffe. Bw'ofuna gw'oyagala mugende mukebeza omusaayi bw'osalawo mufumbirwa tukebeza omusaayi gw'obusonko ba esi eya sikosero ne tugamba nti nayo tugimanye bw'obeera kaliya tofumbirwa na kaliya muno nze wane wange weebiri. Yes. Kati gw'omuzadde bw'ona atunda obufumbo bw'abaana bo nga bwe buli era n'olulala olw'ekijja ekirina okubeera nga kirimu ndowooza kijja kuba ewaffe mu Bwakabaka bwa Buganda. Tugenda kukirabika nkisaba Katonda ne bugenda kukya. Tulina okuba nga tulina abaana baffe balina okutegeera ku bintu byonna ebikwatagana n'omusaayi n'ebirala mu Bwakabaka. Kubanga njagala obbategeeza oyinza okutunula kati tumulabanga ye oba yayalangira obulwadde taata nze mwagala nnyo nkwagala nnyo ne tantunulangako. Kati so mwagala nnyo. Mutabani wange ate mukwano gwange ate mumanyi mu bantu abaagaliza. Mwagala nnyo tantunulangako nange tero oluusi mba tuli bituwuuba yagenda ate nange nzire eno ng'obudde obuyimuyimiriza okwogera naye nga sibulina. Naye toyina bw'ogamba nti omuntu omuzadde tayina kwogera mu kino akitulekere omusango gugwe. Kuba ne kati soyinza omunenya nga yazaalibwa n'obulwadde kuba abo nabo tubalina. Yagamba yafuna bufune. Bw'aba yagamba yafuna fayini ne ogamba nti yagenda n'omuwala n'amusiga abantu banenya munoyonono omwana abanno n'omwononera future ye teyayonone yakati. Yajonoona ati. Naawe okumwagala sirimu alimu ebiko oyinza omuwa ekika ekirala. Nga n'omuwala yali ayina. Yali tayina yali ayayana ky'okusula n'omuntu ekiro kimu. Nojjamu ezikyala nojjula ekyeggulo enjala yali emuluma. Kati abazadde beebereremu n'eggwanga lino erintunuulidde lyebereremu kyovula mbeebaza okunjagala naye sinyuma nange neemanyi kuba nze njogera mazima. Omusango ogubonyabonya abaana baffe bakwatibwa obulwadde bakole ki abazadde twalagaya. Asenga ate kati omusango ng'ogusayira nnyo abazadde. Omwana gavumenti egamba omwana myaka 18 waddembe okukola kyayagala waddembe okusalawo nga ye bw'ayagala. 18 nga si wuwo naye bw'aba wange ne kwana mba nkyamutwala nga mwana wange okuggyako gwe omulenzi bw'owasa awo wenkukomya kuba oba ofunye omukazi nganza agenda okutwala ekyo mu maaso.
Kati senga omwana wo kale bw'aba mulenzi gw'omukkiriza kwetaaya paka ku myaka emeka? Simukkiriza mugamba nti okwetaaya gye kuli abalenzi mbalina nga naawe mwoli ne bw'olaba omuwala oba omusanze mu kifo naddala ng'ekyabbaala oba nabukakafu kikyova olaba kati agamba yeebaka. Era ye agamba yeebaka nassaako enjiri ya pasita Kayanja. Ye ka vidiyo akalaba nga yeebase yakera ku makya nga la social media ebazinga ne ka vidiyo ke ng'omuwala yamukutte yeebase. Nga yali yeebase. Kubanga bw'osanga omuwala mu bbaala mu bice bisanyukirwamu kyomanya nti bwakukkiriza n'agenda naawe naye aba mulwadde. Bw'aba mulamu asooka kkebeza. Abazadde balina okisomesa abaana. Betuleera ne bagayidi. Nze gwe mulimo gwensomesa abaana mu secondary. Gwe mulimo gwensomesa abavubuka. Ne mbagamba bw'osanga gw'oyagala obulwadde si siriimu yokka bwe buzibu bw'obufumbo. Tuyina CRUZ, tuyina kyendwadde nnyingi, tuyina TB, byonna bikosa amaka era bifulumya ssente ne muteezimba. Kati gwe omuzadde bw'otayamba mwana ku budde buno noonenya nagamba akavubuka ogenda nako otya. Omuzadde sirika twetondere kuba ogwo omulimu walina gukola bukyalo no yandigenza ogenda mu bbaala okunywa omwenge ng'omuwala ekyokukola akola ki? Akimanyi. Kati obudde buno bwenjogereramu naawe omuwala oba ondaba si bwakunenya si bwakukola kivaayo gye muffe tuyiye bw'oddawo saasobola okuddawo n'osinga ne bwe wali toggwamu maanyi. Bwe bubaka ssaawa zino oba olina ottambula. Ya tijangu ndoza abasawo ab'ekizungu nabo bakulaba naffe abalina eddagala ly'ekinnansi lye tugaba nange nkulabye jangu ewange era ankwata kati akavidiyo genda omunoonya tuddemu tumubudeebude si enkomerero ye ey'okufa. Abantu basinga naawo naye oyo namulaba mu kavidiyo nga bamusika okumujja ku dduuka mu ebyo bye bakola nabo beerabisa tebirina makulu. Tunoonye omwana waffe omuwala tumuyambe bwe tusanga n'omulenzi ng'agudde ku buzibu. Ebyo ebigambo mu ab'emikutu bye mugeya abantu mubikomye. Nakimu abamu abageya temukebeza misaayi. Ogeya banno naye nga naawe waliibwa dda. Ate laavu ne siriimu bya njawulo. Osobola okulaba omuntu n'omukebeza maaso na mutima mu appetite gy'omufunyeemu. Kakyako kategeeza kyo kukebeza amaaso n'omutima n'appetite. Omuntu nga tokebedde nga appetite nakyo tukisangayo. Appetite eriwa? Okwagala ennyo n'oba nga tokyasobola kukebeza musaayi. Kwanze wane mu maka nina abantu ng'omwami mulwadde ng'omukyala mulamu. Nina omukyala nga mulwadde ng'omwami mulamu. Kakati ebyo byonna mu bulwadde muno mwebiri. Era olaba Ssaabasajja Kabaka wange gwe njagala ennyo akubiriza abasajja mwenyigire mukebera omuki omusaayi tulwanyise obulwadde buno. N'omuzadde w'abali nga tonnanenya muwala na mulenzi tukoze tutya ekintu kyonna ekirungi okutaasa abaana abo ne babeera mu ddembe. Naye senga wano wennyini wenjagala omenye ensonga abaana abawala ze balina okugoberera okwewala ebintu ng'ebyo. Naddala n'abaana bange bali eyo ku kyalo bali eyo mu biyumba bali eyo Saudi eyo badeetinga bambi abavubuka n'osanga omuwala nga bukyanga agenda mu kiyumba eyo yakadeetinga abavubuka nga 20 nga beewulira bwewulizi ku ssimu. Bw'akomawo wano abamu ne bagenda nga batandika bakyalira omu ku omu kwabo omanyi bedeetinga myezi 2 ne beekyawa. Long distance relationship si nnyangu. Bw'akomawo wano n'atandika okukebera ku buli omu. Oli otya nakomyewo bambi okukakkana nga abamu bagudde mu buzibu bw'ebityo. So obaana obawala olina entanda gy'obasibirira? Entanda gye mbasibira yeno obubaka bwe tulina okuva ewaffe ewaka mwenna mubuulira nti omuntu yenna nga ndoza mwandisoose mu kiriniki ey'omusaayi ekebera okutandika okwewa deeti nga muyina we muyimiridde watonotono okujjula kwandibadde nga kwa myezi 3 nga mwaddayo wakati awo ne muddayo okusembayo kuba ne bw'oba omusanze yakimaze eggulu emyezi 3 we giggwerako aba ayina kyasobola okulaga tuweekiri. Kyokka olwaleero n'abalwadde ku guno omukutu abalwadde abawala abalwadde abalenzi nammwe munnoonyi bafumbiriganwa. Tulaba
CD4 ne tugamba ono bwati ne bwati era ne bazanya abemulaga bali mu kliniki ezo zonna ggwanga lyonna Uganda kubanga obulwadde omu bumukola bubi ngoyo omuwala ne tugenda mulabirira dde wabeere bulungi era ajja kusinkana batakebeza musaya bakebeza amaaso sina kindi agende naye z'omulamwa gwange nga senga w'abaana nga tendi kansala nga atendi maama nina abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi nze ngamba nti buli olaba omuntu tomukebeza maaso muddeyo mugende mukebere omusaayi mukebere buli kimu olyoke mutandike gwe ne bw'anaddukanga nga mukebedde musaayi ofiirwaki ayi n'ekirala n'enkubiza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi obwamalaaya ne Katonda abwesulikako mu bumale amalaya bwe buli okubeera omuntu omusanga ne weeyambula engoye kati ng'oyo oba wayakuwasa baawo bwamalaaya n'abazadde muwekwatiremu abaana mubaagale muleme kubawabulanga buwabuzi muteekeko laavu wakati w'omuzadde n'omwana tuyambagane omwana bwayagadde omuwala wuuyo mulwadde gwe famire ffe tuyamba kubanga nze mu bino okukebeza omusaayi byendabye bingi benyamba mbalina nga balwadde nga mbamanyi tebalina na kye basinda n'olwekyo kyenvudde ga nti omuwala oyo bw'aba atulaba kale ebyo byonna byaliwo myaka 3 emeka sole era omulenzi n'omuwala kati omulimo gwe tulina kuzza nangulu n'omulimu omulala gwe tulina kulabirira kuba n'abalabye oyo omuwala ne kati mwebereremu mukebeza omusaayi ate ono omulwadde mu mukomyewo eno tumukube nga afaanana nga bwali tumubawo oluvannyuma lw'omwezi oluvannyuma lw'emyezi eginaddako oyo omwana ajja kuddawo si yenkomerero si yasoose mu bafu ate si yagenda okusembayo obulwadde bwa sirimu tetumanyi bwe bwajja ne bwasooka babuyita mayembe tugenda ne Rakai eyo ne batunyonyola ebintu bingi abaana baabo abaafu Rakai balamu era balabika bulungi abamu balina obulwadde abamu tebalina balabika bulungi senga omwana omuwala yalisanye kuva ku lujja ku myaka emeka oba okutandika okulaba omulenzi kuba kati ogambye abazadde abamu kulajaggalira abaana naddala abazadde abaami afe abawala abaami be batugaba kati nga nawe ongaba ogenda nononya omusajja omulungi ng'omusimye n'oga nti wakisenga wange tamutwala n'osigala nga mwenywezeza n'eggaayi abasajja be bagaba ffe abakazi wadde be batukozesa taata w'omwana oyo amunenya yalina okugaba muwala we oba muteekako security omulimo gw'abasajja bagusuula awo ffe obwasenga tubufuna lwamu abasajja kuba mwannyinaze bw'aleeta abaana nze nangaba mida tembeeta abo abamukyala wange ono kuba muyambako ng'amukwana ne muyambako ng'amuleeta n'engaba ekimuli ne muyambako okufumbiza abaana kyabulabe nnyo omwana omuwala okwepangisiza ennyumba oba okubeera mu muzigo oba kiri swagalific okubanga omuwala asobola okwebeezaawo omuwala yeesasulira rent yeesasulira DSTV yeesasulira amazzi yeesasulira essimu yeegulira buli kimu n'ennyumba asula mu apartment nnungi tolaba nti oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesike babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta bankulaakulana ku mwana ku bino kankuwe bino nga ddagala ate ngenda mbigaba buli wamu omwana omuwala atannafumbirwa ne bw'oba onobye ng'okyayagala omusajja wandize wammwe kyova abazadde bafa ennyumba y'okulujja esigala y'abawala esigala y'abaana baki bawala bw'onoba eri nga bikulemye komaweewako osinziire oddeyo ofune omusajja omuki omulala kubanga ekikolwa ky'obufumbo bwongo buli muntu amagezi ageetaaga
omuwala omutandaba okupangisa ne mubeera mu muzigo basatu ne mubeera bana ne mukola kikwedibya abazadde omwana we ayagala mulimu agukole ayagala kukola mulimu afune waava ng'akola taata w'omwana oyo ayogera bataata munoonya abasajja mutugabeyo ogambe namugaba wa gundi waabaava ng'akola naye okukwata omuwala wo n'omukuba mu mizigo obwo bulabe abawala abalina ku ssente emmotoka muvuge emmotoka abatukwana ze basobola okuteekamu amafuta oba zasobola okuwanyisa pangisa ennyumba ng'omanyi nti omusajja akwagala bw'aba asuula mu nsiisira okulosinga agenda mu nsiisira so si kusigala mu nnyumba yo wano mu buwangwa bwange omukazi tawasa musajja ate omusajja wa muzibu nnyo ne bw'omuteeka mu fulaati akukubiramu embooko ng'okubira shia senga nga bakubiramu ya sogamba abaana wano balina apartments zaabwe ekirwanyisa abasajja kiki obusomyo bw'abakazi n'obw'abasajja bwanjawulo abakyala ab'olwaleero nga naawe bw'osisinkana enjogera yaabwe ebanja mbooko boogera bubi tebabayigiza njogera ng'olina omwami ng'oli mu ddiiro ly'omwami ng'oli mu kisenge enneeyisa teriiwo otegeka otya omwami ngaakati bwe kiri mu ggwanga abasajja bwe mutamanyi be bakwata bakyala temuyina musomo gwonna mu nsi yonna muli mukutu mu Uganda mukama n'ayamba musala kaviiri nakwetegeka n'ogenda nebye bayisa omusajja wadde ekisenge ekisembayo obunafu abasajja batono abakimanyi kyovola obwamalaya bukula buli lunaku wafumbira kuli oboona aba mu ngalo okuyena omusajja n'amiinisa nga talidde sirutegedde olwo Luganda ogambye naalutegeera wafumbirwa kulya naye oba ojjula emmere onaaba mu ngalo omwami n'amiinisa okuga nti mmaze ye nga amaze okulya kati gwajjula tolya yasinya okategedde bulungi oba n'abalabi nabo banaateeka mu comment section senga okumiimisa kubanga ffe wano bwe tumala okulya tugamba mu busiraamu tugamba amiina kati goba onaaba mu ngalo okulya nga balaakola amiina ng'osabika ebigambo omukyala si kyeyeetaaga n'olwekyo omusomo gw'abaami okuyita abaana abaami abato okuva ndoza kuba bebi paka waggulu gyeguli eyo maŋa gujja senga ekitegeeza abawala okweyombekera mu buzigo oba mu apartment oba mu nnyumba yonna gye bali kikyamu kyekireese emize egyo kyekireese emize n'abaami obutamanya bwe bayisa mukazi nabwe bamukwata nakyo kye balina mukolera anyiiga ddi asanyuka ddi nakyo kireese emberebezi kuba kati oyo omuwala ateekwa kubanga kati yamutwala mu nnyumba ye era kati yagamba baali wuwe kati obanga ennyumba omukazi abeeramu na musajja olw'okuba ali redundant olw'abazadde obutamuzimba mu mutima abaamulabirira yayina kusomba bonna n'abayi n'abavundu abalala yabasomba ono yagwa bugwi mu katiba kuba mumanyifu kati omuwala tetumunenya tumusonyiye tutandikiraawo bamuyise Senga Hamida mukyala musiraamu mukyala muzadde mukyala kansila abuulirira abaana ku level zonna ab'ebitibwa bangi nnyo abatula ku guno omukutu ba minisita aba honorables ab'enjawulo ba MPs mumuyita najja ate ku byalo oba mu constituency zammwe n'abuulira ku bakyala abaana abawala abali eyo era bannange nsaba nnyo kuno okusaba kankuyise wano ku mukutu guno bannange abakyala mwenna abali eyo n'abatula kuno ku mukutu Senga Hamida wano waali alina olujja lunene oluwummulanga luno tugenda tandika otekkayo ekintu wano ne Senga Hamida naddala abaana aba high school bajje batulano mu lujja Senga Hamida ono abasomeseemu bannange abazadde abaana bamwe ab'obuwala wamu n'abaana abalenzi kati omulimu oguliwo olwaleero gulina n'omunene agulimu omunene emmenge eyo obudde bwonna ababuulira naye akirabanga bwenkiraba tugenda kubanga tubabuulira we tutandikira mu mulimu gwammwe kutuwa abaana n'ekyo kye tunaatubagambye nti bajje na kino tutandike obudde bulireeti paka tunaatuuka ku baami abakulu tunakwata ku baami abato bano babbebi eno wansi n'abaami abakulu baneeteekateeka bannange ensobi eziri eyo kubaka nkubuulira omwami atulaba ddala mu butuufu weewaga
oli mwami era mulina ne bye mubuuza abakyala tyamida kiki esikuwadde ddala mu butuufu bw'otuno yaffe gye wanzija waaliyo ennyumba n'obuliri n'emmere buli kimu kyaliyo ekyandeeta ewuwo kimanyi naye abaami n'abaami abakulu alwana nnyo genda eyo ng'agenda yeesaasaanya bamukubira endere nti adigida nnyo naye ng'ewaka abantu bwe waka baba batandika okulya ye n'anaaba mu ngalo okulya amaze n'olwekyo twenyweze biki ebitugjeeko engatta ennungi ezo z'olaba zifudde abaami bayegeyege endya y'emmere abaami endya gye balyamu ebafudde bayegeyege ate abaami abamu oba abaana abavubuka abalenzi abatulaba olwaleero katutandikire ku bano twale omulamwa nga mulungi bagenda ne beenuula kwenuula kweki kola ebyo obunyama obwekwenuula munda eyo mu nnyumba bakati tugamba akasabbuuni ndoza kye bategeere ennyo ne beenuula ne bakozesa akasabbuuni sayizi neera obuwanvu emisuwa ne byabyatala nga tekikyasobola kutwala musaayi ga kusobola omwami okutambula obulungi n'awuuma nga bw'oyimirira ku mukono gw'omwami osobola okuyimirirako n'owanula engoye abo tebaliiyo bw'atuuka okgenda emmanyu ti amazzi gamuluma ojja gasanga agafuse ku bigere bye bannange mwenyweza emisomo gijja temutukyawa bukyayi wabula tutandika okutambuza abo bo beesiiga bulwadde naye baali balamu goyinza okusanga ng'ekikuwonya okwesiiga obulwadde n'okubeera mu mbeera embi oli mulwadde omusaayi gukeberwe ebintu by'okulya byo byakubeerawo bijja kubeerawo koofe tujja kusigala tugenda mu maaso n'okulya naye olidde otya olidde ki oliiriddewa kikulu nnyo nga tumaze shaffe y'olunaku lwaliro senga abawala ensangi zino bakomplaininga n'abavuka bakomplaininga nti omwana omuwala omukwana n'omuwa transport wo n'oteekawo buli kimu senga omwana omuwala n'atalabikako omwana n'akubira sente aziridde ne transport amulidde owemmeka senga transport omwana asabye nti ajje naye senga gwe nolaga omutima omulungi n'oweereza transport omwana n'alya transport owammeka mpa ekifaananyi lwaki transport omukweka mpa ekifaananyi anko yasiini ebyo byonna bye mukola abaana baffe kabazi balyeko baleme kujja kintu ekituufu buli mukazi gw'olaba yenna nange nga mwendi tunoonya wali mmere ebaza alina ssente gwe banoonya abakazi basiwuse n'empisa olw'okunoonya abagagga abaana ab'obuwala bawaddeyo balye transport waffe bamulye lwaki togenda waabwe n'omusaba ani yagamba nti omukazi bw'oba oyagala amido olina kusaba nze bannyinaze balamu noonya eŋŋanda zange nze ebyo byompa biripoteya teri muwala akula nga ne bondaba nze nakati transport nkyamulya ate era togenda kundaba senga okyalira transport mulya bamukwa n'omulya kati mbonaabona ki kubanga transport gwaba akuwadde ogenda n'omubalamu bamukuwadde wano kuzungu ogenda okunoonya endwadde nga tokebezza musaayi amututte n'ogenda n'okolamu enviirizo n'okolamu n'ebirala osinga senga ogambe ne ku bawala tuyambe ne kino abawala abavubuka bantumye era nkugambe abawala abamu babawa transport ne bajja ne balya chips z'abandi ne balya enkoko ne balya buli kimu ne bavayo nga teboozezza yadde ebintu n'amana agamba bye see you next time nga yadde nokombya anti nokombya kyekituufu abo bannokombya bannange aye mbaagala nnyo omutwale ewuwo okwoza ebikopo n'essowaani owasa meidi oba owasa mukozi nze nnyina omwami omunaliwo omulenzi nga ggwe ngazze wano okulaba muwala ng'omuwala ali wano bwe bali beemanyi namugamba onaayoza bulungi ebintu onanjoleza engoye zange ne zitukula twakkiriza omuwala yamugamba njazooza zitukule nja kukola ki ne byonna bye yatuwa byali poteya kuba tawasaayoza senga ataawo ziweerezewo dobbi n'azooza senga ompasa kukusanyusa mu bintu birala bwe munyiira n'ogamba omwana amuno nti nkuwasa kwoza
ddala oli siriasi. Senga olinganga agamba bwala tebakola mirimu waka. Sejo gye mubakozesa nga mubakwana. Bakola mirimu egiri official ng'omuwasizza naamwe ne tumutegeka najja na buli kimu n'ebitonotono byazze nabyo egyo emirimu akole. Ayo kwana. Naye gwe bakwanye ne bwotwala nze ewuwo mu luumu sikolayo mulimo n'ogu. Mbuuka bibuuke. Nga mukyekwana? Mbuuka bibuuke. Ogwo omuze gw'okututwalira abaana baffe mu luumu ne mubanyigiriza okukola bye mwetaaga mu kyamu. Nze nabagambye nti obwamalaaya siri buteekamu wadde akatangawuzo baakanyanya. Sirunga bwamalaaya. Mugende mu bazadde mujje wano ewaamidda mugende ku masinzizo musabe abaana b'abantu mubeere nabo. Naye ogenda omutwala n'ayoza n'asimula akatawulo wakawandiikawo buli muwala ajja kaakozesa Mukama abawe nnyo omukisa. Abavubuka transport senga agambye tebaddamu gaba transport. Agaba waaki? Yesenga. Eyo enkola gyeri. Oba ntuufu. Omuwala okusaba transport ajja. Bamuwa kasiimu. Bw'ajja watuuse bw'otunula ku muwala ng'oyagala muwasa. Tukulagira mu mateeka omuwe ky'omuwa ne bw'oba tomusiimye. Teri mukazi atunulirwako bwereere. Wakanya ati gw'oli musajja. Nze ndi mukazi. Mu mateeka omukazi alinga mufu. Bw'otunula ku mulambo nga guli awo ku kkubo wakirisala akalagala oba kuula ebisubi osuuleko ye kalica yaffe. Mutujja mu buwangwa mutulazaawa. Omukazi alinga mufu abasula n'abakazi ne mutabawa obwo obwavu bw'olaba balimu by'ebikolimo ebita ssente ne bivuunika emmotoka. Obutonde bw'omukafumbo batukuule. Si kubakuula. Muwe osiimye ne bw'oba tomufunemu. Senga. Munoonye abammwe mwogereze muwase ebituufu. Ne bw'oba tomufuneko. Nze omusango gw'omukazi okubba ssente ne bwe musango omugoba gwayamuwadde ssente gwe gwenkuba. Kati omuvubuka omwavu senga anaafuna ku mukyala. Tewali laavu temanyi mwavu na mugagga. Laavu eri mu bubonero teri mu ssente kirini mani. Kati omuvubuka atalina kyasobola muwa ng'agenda. Tawaana atasobola muwa ajje wano ewaamidda tugende tuwase. Mu byalo abawala gye bali obawasa kasi obwongo bwo buba bulamu. Teri muntu atali mugagga ng'alina obwongo bw'omutwe mulamu. Okunoonya ssente kwe kutugatta abafumbo babiri obwongo butaggulukuke. Nze ndi munnono. Obufumbo kya buwangwa. Kale waayo tuwe abawala baweeyo akalobooza awo senga mida nga tuva wano naddala abawala abalya transport ne batajja wamu n'abalenzi nabo abalya transport kuba waliyo n'abalenzi abalya transport nga bamami babawa ssente nabo ne batalabikako. Kati bonna mami abawa abalenzi transport mwe bensoose ekyo bannaye mu kikomye genda omuwe buwi ssente zikola ntandikwa ogule poloti mugizimbe mu mannya gammwe kaakati olw'oka ogende naye okuwa mulenzi transport ajje mu nnyumba ya mami nga mulimu n'abaana abalenzi abo batutemudde be baba balwadde baagala mami ne baagala n'abaana b'abannyoko be bamaliriza mami bamusonjola ne bamutta basigaze bali abalala abo sembeza batemu. Kati abawala abalya transport z'abasajja ne mutagenda nze nsuubira nti obwo bubanga bubbi temwandiziridde muguulire akaati nti bw'oba oyagala nzije wooli genda eka gende wa ssenga wange gende wa gundi tusooka wa dokita tukebere omusaayi aye nammwe abalenzi mukomye okugaba transport nga babagamba ogende waabwe w'abakyala temwagala kgendayo mukyamala mwetegereza ekyo kintu kikyamu. Ebyo ebigambo byose. Bampere ku namba yo. Nkimanyi bajja kujja mu inbox awo abamu balaba wano ne bayitolola bwe batye manju ne bajja. Nga n'ekirala nga sinabawa namba. Omulenzi asaana nabbibwa nnyo n'addamu obwongo. Tugenda kuddamu leti. Nabbibwa nnyo n'addamu obwongo kuba bw'amalaaya bwa bbeeyi Katonda kyeyava abugaana. Nze kati amida nze gwe yagala mbusembeze tibabyono nga bali mbwamalayo ekyo kikyamu. Ennamba ya ssenga amida eri 0772
4887 79 0701 4887 79. Senga Hamida asigala wane nalumunye mu Jomai. Mobile money leta manyachi. Mobile money leta Hamida Namatovu Kiwanuka. Bulijjo senga gwe Namatovu. Ya, era n'omukolo gw'engabi kano ke kaseera nagwo ogunnangire. Ab'engabi mwenna gye muli waliwo kye tufumba. Twagala obufaananyi ng'oli wangabi, twagala tubule ekyokola, tubiteeka ku mukutu tutandika okulanga, ate tubabule kiki tugenda okukola ng'engabi n'emikwano gy'engabi, abaana baffe abatali bangabi, abatuwasa abatali bangabi, bonna tubakoowoola, obudde bwonna ekizimba kigenda kwabika bettu tukuŋŋaana ab'engabi tukoze bingi. Yeah. Okay, tweyanze ngesenga Hamida for you. Kansubira ebigambo byakuwadde bijja kubaako ne bwe bikola obulungi nnyo. Naddala bana bavubuka bano bahogani bano senga. Bavubuka bato babeera ku kamera abawala ne babeegomba. Okakananga bakwegomba kebeza omusaayi b'okuzannyira ku baana b'abandi. Olwaleero ozannyira ku baana b'abanne enkya bajja kuzannyira ku babo. Gwe yazannyira ku baana abangi ogenda kuba mutemu ng'ababo bavubuka. Mukama abawe nnyo omukisa. Sensonga zezo Hogani mwekebeze, Sharifu mwekebeze, Yasini tokulukunya nnyo muzeeyi, ababoda tubamanyi basajja mwekebeze. So senga nowetagayo n'omusomo gw'ababoda. Ababoda ate nedda ababoda abo balaba bajjumbize nnyo nga ndi ku Freedom City. Ababoda bajjumbize. Tugenda ku Freedom City. Obudde bwonna nina ebintu bingi bye nnyina okukola. Nina ebinene biri. Nina bannange nga kati bwe nina ggwe. Bandabikiranga bba balina kye bategeka. Ate nze omulala ng'ategeka nze sitegeka. Kale sensonga zezo njagala okubanga ate onakusobola sagala sukako wano naye temwerabira kuwagira bannange aba sponsors baffe bano Wamanga, Marus Bridal Center, Nile Cargo, Mama Mukisa Habo Research Clinic, awe Kisaasi muwagire ddala omukyalo yajjanjabisa eddagala lya Habo ajjanjaba amaaso ate mugendeeyo muwagire. Njagala okubanga ate sagala kusukako wano ALLANCRUZ ge mannya ku mikulu kyange egy'enjawulo. ALLANCRUZ Uganda Instagram, ALLANCRUZ TikTok, ALLANCRUZ Facebook, wonna yako nange ntumira muganda wange oyo gwoyogedde omukyala Mama Mukisa gundi ono owa Bridal Center Malusi omumanyi mwagala nnyo ye muganda wange senga Hamida Malusi wamumanyi oti mumanyi era mwagala nnyo nkwagaliza bakuwagire twagala nate nkwagala nnyo abantu mwena abalabi baffe bambi mumuwagire Malusi Bridal mchala mulungi wa mutima mulungi. Wa mutima mulungi ayagaliza ali ne mami naye mumuwagire. Awo mumanyi. Sengola boyogedde ku mami we. Kati awo Malusi omumanyi. Mumanyi. Muganda wange. Fenna tulina mami waffe yoyo. Amina. Kale njagala okubanga ate nsibira no nakola lero Hajati Nulumpungo nkutumiddeko nnyo wonna wooli musibe bulungi mweraba. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo.